kuwandisa kwabo abeegwanyiza obukulembeze bw'ebyalo kugenda mu maaso okwetoola eggwanga lyonna, waliwo bangi abeesowoddeyo abasanze akaseera akazibu mu kujjuza empapula z'okwesimbawo, ng'era mu bintu eby'enjawulo bangi abaagenze balagirwa okuddamu okujjuza empapula oluvannyuma lw'okubeera nti bajjuzzaamu ebifo. Ensonga eno yaviiriddeko omumyuka w'omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya okusaba ebibiina by'ebyobufuzi okuyamba ku bantu baabyo ababikwatidde bendera mu kujjuza empapula ez'okwesimbawo ku bifo bya LC. Tuddamu ne tubikuba bunanga bitegeeza bulungi bakandidetsi baabwe abaagala okujja okwo bwe bawadde bendera abo bayambeko ne mu nteekateeka endala zonna okukakasa nti foomu zijjuziddwa bulungi. Okusinziira ku mateeka agafuga okulonda kuno okw'ebyalo, mpawo obuyigirize bwonna omuntu bwe yeetaagisa okuvaayo okuvuganya nga munnamateeka Nsibuka Haruna bw'annyonnyola. Etteeka lyo lisaba kulonda naye terirambika ngeri ki okulonda okwo gye kujja okukola ki okubeera aba secret ballot oba kuyimirira. Naye ate etteeka lya Electoral Commissions Act eriteekawo akakiiko k'ebyokulonda likawa amaanyi okuditaminira ngeri ki okulonda okwo gye kusobola okukola ki okubeerayo. Mu kwogerako n'abantu ab'enjawulo ku nsonga eno bagamba nti kano ke kadde gavumenti okukyusa mu tteeka ery'okulonda kuno naddala bwe gutuuka ku nsonga y'obuyigirize. Kibadde kyetaagisa ekituufu ennyo balonde ba ssentebe bakiri ekitono ennyo bw'aba asomyeko ng'akomye ku siniya 4 naye nga kibadde kyetaagisa siniya 6 n'okugenda waggulu. Ku mulundi guno twetaaga tufune ba ssentebe nga ssentebe asookerwako wa siniya 4 kubanga kati n'omusuubuzi yennyini tokyasobola kubeera ng'oli musuubuzi nga tewasoma. Tosoma gamba kyamaani wa pitu ojja kulira bantu kyamaani werosuwano kale ekitono ennyo yadibadde n'ebbaluwa ya siniya 4 kubanga oyo aba asobola okusoma n'okuwandiika. Nga beesigama ku mirimu bano gye bakola mu bitundu byabwe basonze ku kabaate omuntu atalina busobozi bwa kusoma na kuwandiika bw'abeera ayolekedde wakati mu buweereza bwe. Amaani kati balinga edda emirembe gy'edda olw'okuba obuyigirize bwali tebunnajja bakuwanga ekiwandiiko n'okitereka naye ng'ekiwandiiko ekyo kikusiba biba kyamaani baffe betulina kakati watyange olwo babayize nti bagenda kuteesa balina bagenda okuteesa bagenda kuba kati waliwo ababaka ba paalamenti bawulira bagenda ebweru bagenda ne Katonda bajja mwita mugende musinkaneko basentebe b'Ekalamojja. Ekalamojja tebamanyi Luganda kakati ye agenda kwogera olulimi ki agenze kutunula butunuzi kati awo ekiba kittatta n'embeera gundi network eba tejja kutambula naye abeere nga alina kyayize era agenda kutunula butunuzi akomaawo akomewo era asigale nga tewali kyeyongeddeko kakati bamugambe sayininga wano okitegedde twagala teeka ne stampu naye nga byateekako omukono ye tabitegeera so si kya buvunaanyizibwa. Abantu bano era balina ebirala bye baagala bikyusibwemu mu kulonda kw'ebyalo omuli okugyawo okusimba mu mugongo gw'abeesimbyewo ssaako n'okulinnyisa omusaala gw'abassentebe gwe bafuna. Eno gavumenti ekyagaanye ejijajinga okutuwa kasaala kubanga tukola emirimu ate tweŋŋanga n'ebibasinga kubanga nze bampita ekiro essaawa 8 naye ate bo tebasobola kujjawo. Nga ngisaba nga paalamenti ssemateeka ekyuseemu okulonda ba chairman LC1 kuve mu mugongo. Wabula ssentebe w'ekyalo Buwanika mu Kisenyi Swaleti Bamwenda ng'ekifo kino akikulunguddemu emyaka 40 bweddo agamba nti obwa ssentebe bw'ekyalo tebusaana buyigirize wabula obwongo bw'omuntu kye kikulu. Tutandika LC zino batugamba baagala bwongo bwa muntu era bwe twatuukanga ku kifo kya secretary ngaawo tutunuulira nti omuntu ateekwa okuba nga asobola okuwandika minutes. Si kituufu abayigirize babba nga bakiraba atali muyigirize ate atya nnyo olwekyo si batali bayigirize nti bebaleese obuzibu wazira bachairman abajja nga mubalonze nga mubamanyi nti balimu emize egy'obubbi. Munnamateeka Nsibuka Haruna ayogedde ku mirimu gya ssentebe w'ekyalo nga bw'agikola n'akakiiko ke ng'era akuutidde bannayuganda okwegendereza abantu be bateekamu obwesige bw'obukulembeze bw'ebitundu byabwe. Era chairman obuvunaanyizibwa kulambika lukiiko nga olaba paalamenti nti erina sipiika bayisa naye ng'ono yatuuza so chairman yatuuza
olukiiko bwe biyisizza byebikola bo nabo bayisa amateeka okugeza basobola okusala amateeka okuyisa etteeka nti embwa zikoleki zittibwe basala emisango egitasibwa kusukka myezi 3 ne bagisala ne bawaayo akabonereza akatonotono batula mu nsonga z'abaana bayisa amateeka ku bintu bya custom ebyobuwangwawangwa ebintu ng'ebyo obuga nga bikontana naki n'ekitundu kyabwe. Okulonda kw'abassentebe b'ebyalo kwakubawo nga 28 omwezi guno. Kimuli Abdallah ne Maido John be bakusakidde eggwira lino ku KTV Amalindi. Mwebale nnyo Kimuli Abdallah.